Ebyalo okuli Masugu, Namalo, Namatale n'Eddalu mu muluka gw'e Masugu mu ggombolola y'e Buluganya e Bulambuli bye bikyali mu kiyongobero oluvannyuma lwa nnamutikwa w'enkuba eyabumbuludde ettaka abantu ne bafiiramu. Enkuba yatonye nnyo kuva ssaawa 6 gw'emisana paka yatonye ssaawa nga 4. byabaddewo ssaawa emu nga kitundu. Starting at around 1 p.m. the rains continued up to around 7 when mudslides started occurring. Abantu bebase netwala family netwala abantu bona abamu balumiriziddwa bagenzeko mu ddwaliro abatasobodde kubeera kumpi. Kitegerekese nti emirambo 14 gyakaddiwa mu ttaka era nga kiteeberezebwa nti abantu 111 be bakyawagamidde mu ttaka lino. Bulijjo muwuliranga mu Uganda nti ettaka ligudde, abantu bafudde Buduuda, abantu bafudde Busironko, abantu bafudde Bulambuli. Naye leero ekiguddewo e Bulambuli ensise ekutte buli omu. Ennyumba 45 zonna zaabikiddwa so ng'ennyumba 2 ze ziri ku bwerinde obw'okubikkibwa ettaka. Bulijjo kitukwatanga mu eka 2 eka 5 naye leero e Bulambuli eka 50 ze zigenze. Jjukira nti ettaka mu masozi ewaffe omuntu okubeera ne eka omu abeera mugaga nnyo, abantu ku eka emu babeerako ng'abantu 5. Wetutuukidde mu kifo kino nga abatuuze batandise dda okuggyayo bannaabwe nga bayambibwako ebimotoka by'obwetiye era obwedda baliko bannaabwe be beeziikulira. Tufunyeeko byenda, omulala tufunyeeko eriiso, omulala nga bw'obiraba. Tubadde tusaba gavumenti ejje etuddukirire emisinde ejje tuyambe esobole okujja abantu abalemeredde wansi naye ng'abantu abakyasinze obungi bakyali wansi awo mu ttaka tebanaba kuvaayo. Gavumenti eveeyo etuyambeko tujye emirambo giri mu ttaka gisigaddeyo giri nyingi. Ettaka lino teryakomye kutta abantu n'ebirime byonna byasaanyeewo so nga byo eby'entambula byagootaanye dda. Anet Nandudu ssentebe wa disitulikiti ey'e Bulambuli agamba nti entabwe evudde ku woofiisi ya Ssaabaminisita okusuubiza abantu nga bwegenda okubasengula ekikyalemye n'okutuusa kati. Ng'Honorable Minister Nyakun yajja e Bulambuli e Masugu in the same area wano wennyini ku mulirwana ettaka bwe lyagwa n'atusuubiza nti mu myezi 2 bano bonna ab'emusozi mubeera tuba tutewa wansi. Buli lunaku bajja mu ofisi bangamba kyapaaso n'emigugu twasibadda otutwala ddi ansa sigiina. Agamba nti ng'abakulembeze kati bali mu kattu kubanga olw'enkuba efudde emba ensangi zino ssaawa yonna obuzibu ekikula kino busobola okutuukawo. Singa baatugamba nti gavumenti terinaako kyakukola omuntu yandiyeeyinza nga ye naye kati omuntu bw'omunafuwayo obwongo ng'omugamba nti ngenda kutwala omuntu agamba nze wano ndiwo temporale. Wetuviiridde mu kifo kino nga batuuze be bakyali mu kwesimirayo abantu baabwe. Kinajjukirwa nti n'omwaka oguwedde ettaka lyayigulukuka abantu 4 ne bafiiramu mu kitundu kye kimu.